abantu bange kanzwe muli bulungi ate sijja bagira ddwaliro gyendi mujja kujjayo nga muli bangi bangobeyo Kisegeti bajja kutugobayo singa munajja nga muli bangi. Wali alikuja nti yansaze nebase. Updates ku Jayden oluvannyuma lw'ataaka gye yafunye olunaku olw'eggulo. Jayden yavaayo n'ategeeza eggwanga nga bambi wali omulwadde wa sikoseoza era ng'obusomyo bwe bwetaaga okubeera nga bukyusibwa. Ekirungi ekyaliwo n'atutegeeza nti alina ddoona era nga ddoona si mulala wabula muganda we yalina okubeera nga alugwamu asobole okubeera nga aseevinga muganda we. So obusomyo balina bujja muganda we babukube muono alina sikoseoza. So olunaku olw'eggulo yafunye ataaka naye nga ataaka batutegeezezzaako nti yavudde mu kubeera nga bambi yatandise okubeera nga omukka abakamubake obanga omukka alina mutono naye ne bamuddusa mu ddwaliro gye bamuteeredde ku oxygen. Mainly treatment yakoledde olunaku olw'eggulo yabadde yakumuteeka ku oxygen asobole okubeera nga assa oba nga afuna omukka gwasobola okubeera nga assa ogumumala ye ng'omuntu. Mu bigambo bya Jayden yatutegeeza nti actually weekend eno gye yabadde alina okubeera nga travelingirako agende Kenya bamukoleko test zonna zonna ezeetaagisa eziprovinga naki exactly ekijja okubeera nga kyetaagibwa nkubeera nga ajjanjaba obanga bone marrow transplant etakinga place. Kyokka ate olunaku olw'eggulo kyensuubira either yabadde alina travelinga lunaku lwaggulu oba olwaleero Saturday ku makya oba ku Sunday kubanga tutegeeza nti ku weekend eno lwalina okugenda wa mu Kenya. Kati simanyi babadde alina travelinga ku Friday oba leero ku Saturday oba ku Sunday naye sofa kati ate ali mu ddwaliro. Tutegeeza nti eddwaliro gyali talagala kubeera nga alyogera olw'ensonga abantu bangi bajja gendayo. Naye omukwana abantu gwe balaze Jayden mu kaseera akakazigizigi kali mu kubeera ng'ayitamu. Nze ne neebaza nnyo Jayden olw'obutatiisa nnyo n'abantu be. Bw'omulaba ng'ayogera neera yavuddeyo awo bamutaddeko oxygen nga ndi bulungi sagaba kwega ye ng'omuntu azaamu essuubi alaga nti mugumu. Olw'ekyo kubanga ku muntu amaze n'ekirwadde emyaka 23 nga buli ofunamu ataaka olowooza ogenda buli ofunamu baminooza n'ebyokweralikira ebibako. Naye wano Cosmax Media ngenda sigala mbaleetera updates gwe nga temulina okukola musubscribinge munyige notification bell eyo ebisigadde obitulekere.